Zabbuli ey'17. Mumutendereze Mukama, kubanga kulungi okuyimba okutenderezanga Katonda waffe, kubanga kwa ssanyu era ettendo liwooma. Mukama azimbira ddala Yerusaalemi, akuŋŋaanya wamu abagobebwa ab'omu Isirayiri. Awonya abalina emitima egimenyesse, era asiba ebiwundu byabwe. Abala emmunyeenye omuwendo gwazo, azituuma zonna amannya gaazo. Mukama waffe mukulu era obuyinza bwe bw'amaanyi. Okutegeera kwe tekulowoozekeka. Mukama awanirira abawombeefu, asindika wansi ababi. Mumuyimbire Mukama n'okwebaza, muyimbe n'ennanga okutendereza Katonda waffe. Abikka ku ggulu n'ebire, ateekerateekera ensi enkuba, amereza omuddo ku nsozi. Awa ensolo emmere yaazo, ne bannamuŋŋoona abato abakaaba. Tasanyukira maanyi ga mbalaasi, teyeesiimira amagulu g'omuntu. Mukama yeesiimira abo abamutya, abo abasuubira okusaasira kwe. Tendereza Mukama ggwe Yerusaalemi, tendereza Katonda wo ggwe Sayuuni, kubanga anywezezza ebisiba by'enzigi zo, awadde omukisa abaana bo mu nda yo. Aleeta emirembe mu nsalo zo, akujjuza obugimu obw'eŋŋano. Aweereza ekiragiro kye ku nsi, ekigambo kye kidduka embiro nnyingi. Agabula omuzira ng'ebyoya by'endiga, amansira omusulo ogukutte empewo ng'evvu. Aweereza amazzi ge agakutte ng'obukunkumuka. Ani ayinza okuyimirira awali empewo ze? Atuma ekigambo kye n'abisaanuusa, akunsa empewo ze, amazzi ne gakulukuta. Alaga Yakobo ekigambo kye, amateeka ge n'emisango gye eri Isirayiri. Takolanga bw'atyo ggwanga lyonna, n'emisango gye tebagimanyanga. Mumutendereze Mukama.